Kati Nwagi ng'otuuka otya okujooga omuwagizi? Omuntu akulaga omukwana asiimuula engatto yo eyasasudde omuyimbire n'omukuba akazindaalo. Nawulidde mugenda kukolera Kayanja ekivvulu. Era abantu bange ab'ebweru mulimu wa interested okufandinga ekivvulu kino. Naye njagala kubabuusa nti bwe muba mwagala kuyamba Kayanja, nze ndowooza tekyandibadde kivvulu. Musooke musabe ba promoter bano be mulaba bazunga endagaano zaabwe n'omuyimbi. Mujja kulaba nga mukoledde Kayanja ekivvulu mukiwagidde ng'olowooza kigenda kukyusa bulamu bwe, naye nga ku ssente zonna ezivudde mu kivvulu ayinako miliyoni 5 ng'omutemu ogusinga gugenze eri ba promoter. Ntegeerekese kano kabagezi bokka, saagala muveeri nga musamaala, sooka okawuliriza olowooze. Kayanja ekisobola okumuzza mu music industry si kivvulu. Njagala ombuulire muyimbi ki ekivvulu gwe kyali kizizza mu music industry. Ne ba promoter abagendo kitegeka bakimanyi bulungi nti ekizza omuyimbi mu bantu aba music na ngeri gye yeeyisaamu. Ne bw'otegeka ebivvulu bimeka bagezezaako okutegekera mu madokisi ebivvulu, naye ye bwe yalema okwepolishinga n'okumanya kikyali okweyisanga omuyimbi nakati akyali kasasiro. So Kayanja nga takoze ebyo byalina kukola na kusitula music we, ne bw'olikola concert ezituko 10 tezisobola kumuyamba. Kati njijja wano sente mmeka zigenda okuva mu kivvulu kino? Katubale highest miliyoni 10 zina kyezisobola okukola ku bulamu bwa Kayanja. Singa yabadde charity concert nti sente zonna eziva muno tugenda kumuzimbira mu kayumba, tugenda kumukolera business, tugenda kukola kino, naye ekivvulu tekisobola kuzza muyimbi ku map. Babigezezaako ku Maddox yagaana naye ng'ate ne music yawulirwa. So mbabuulira wano ba promoter baagala kubba, njagala kubajjukiza teriiyo promoter ayamba muyimbi. Abo ba promoter be bakolera mu bayimbi ze business zaabwe. Naye njagala ombuulire di promoter abo be mulaba lwe badduukirira abayimbi anti mutuwadde nnyo ku business katubaddizeeyo. Njagala ombuulire ba promoter bameka abaali bakyalidde Evelyn Lagu. Abayimbi basusiba bagwa eddalu olwa stress n'amabanja, ba promoter babadduukirira dde. Buli lw'olirabanga promoter ng'alina kyagoba aba ku musente. Ayagala kufuna tukole ekivvulu, ono alina miliyoni 5, 15 za ba promoter. Okitegedde kabagezi bokka. Kayanja nkomyewo. Kayanja ekivvulu tekiyinza kumuyimusa. Music na ngeri muyimbi gye yeeyisaamu ye pass out mu music industry. Niwe banaakola ebivvulu bimeka. Kino ekivvulu mugenda kukiwagira, naye ba promoter bagenda kubba ssente zino. Mugenda kukolera ba promoter si Kayanja. Gwankyawa nze nkubuulidde mazima. Okuleka ng'osabye ba promoter bano endagaano yaabwe ne Kayanja n'olaba ssente z'alina ku ssente zonna ezigenda okuva mu kivvulu, otegeera omulyo gwabwe. Teri promoter ayagaliza muyimbi gw'obalaba ku bayimbi ababonaabona bameka. Taliyo ng'ayagaliza muyimbi ki bano ba promoter balaba badduukirira muyimbi ki, naye nga si be basinga okufuna mu bayimbi. Bwe muba mwagala kuyamba Kayanja mumuliichinge out directire, mumuzimbire, mumukolere biki, muyambe obulamu bwe. N'ebiro bya concert bampita Calvin Kayanja president w'abankuba kyeyo, era mulitegeera era mulingamba. Kati Nwagi ng'otuuka otya okujooga omuwagizi? Omuntu akulaga omukwana asiimuula engatto yo eyasasudde omuyimbire n'omukuba akazindaalo. Nwagi nakugamba era ebigambo byange mbiddamu, bw'otaakome ku mpisa zo ojja kumaliriza mu Bwakadaama. Gwe Nwagi oli nnoonya nkutwale mu Bwakadaama. Ezo empisa zo tezibeera mu music industry. Omanyi mugenze ne mufuna favor, ne mufuna omukisa nga temulina talenti. Eje emikisa gye mufunye obukulu ne mugejja obukulu n'oyingira music industry, oyagala okulowoozesa buli omuntu oli wakabi. Nwagi n'otuuka okugamba abawagizi banoonye malaaya gwe baba basiimuula engatto. Wali okola mulimu ki nga tonnayingira mu music industry? Naye nammwe abawagizi tubagamba we balanze oyo omukazi toyingira. Wano yakuba maidi we n'akubeera omuwagizi kumukuba bifaananyi, naawe bw'omusiimuula ngatto. Kiri ekigere kiringa ekyenjovu nakyo bakisiimuula. Feeling wazijje wakaba bakube. Nwagi bw'otaakome ku mpisa zo. Olwaleero olaba wagejja nnyo. Wano wali okunamira abantu bayingire ne mu bivvulu byo. Okwa attractinga bafaani abo bajje mu bivvulu byo watuuka n'okweyambula.
omuwala alina kitaawe mulamu ku nsi kuno n'osuuka okuyisa amagugunyu geebweru ku attractinga abawagizi. Olwaleero olaba okikubye nnyo bajja mu bubungi weerabidde ne gye wava. Nwagi oliko ekikulondoola. Nze nkubuulire kye kisiraani ekikulondoola kijja kuusa mu bwakadaamu. Oprovoking abawagizi. Ojja kutuuka okulinnya ku stage nga bakuba bucupa kaaliya yeefiira awo. Nze neewunya n'okwewunya. Swangizo oba lwaki tegamba ku gukazi guno. Faani asasudde ayingidde. Takubye asiimuula nga tomukubye akazindaalo. Wano oyambala bubi. Oli okukuba ekifaananyi nga ashemereddwa n'omufuukira ekizibu n'essimu z'abantu ozaasa. Nze neebuuza n'abantu gye bajja appetite ne feeling mu nkuba Nwagi kifaananyi. Simanyi nsiimuula kigere. Kiri ekiringa ekyenjovu.